Yes, nkwaniriza akadde kano osiibye otya oli otya gw'olina followinga Fadi TV gine nkwebaza negamba nti ekyamazima ekiwakola no manyo kubanga wasubscribinga n'onyiga kade budget Fadi TV gimwengere kubanga musubscribinga mujja kumufuna notification nga ataddeyo video wano ku Fadi TV ugi alien screen ebintu byengedde okubanga bimutabukirako bimutabukako military police eri mu kubanga emuyiga era nga bali mu kumuyija bano bagamba nti balina kubafunibwa essaawa yonna ebbanga lyonna eriyise emabega Bannayuganda abadde balowooza nti poliisi erina alien skin nti era yakwatibwa dda wabula poliisi naye evudde negamba nti bannange ffe tumanyiwa alien skin gyali Kimenke tebamanyiwa Kimenke gye kiri okusinziira ku Patrick Onyango agamba nti bannange ffe tetumanyi alien skin wa gyali ero ne yavudde n'akonfaminga n'asaba Bannayuganda bonna abazudde alien skin gye yeekwese nti bamwagala misango egy'obutemu jjukira waliwo omuvubuka eyakubibwa obubi ennyo yakakana afule kibajje bamuzike ndowooza wiiki ewedde era okusinziira ku details kossa n'obujulizi obwafuluma bwalaga nti abavubuka ba Fangoni Forest era nga alien skin yabakolya nti bwe bakuba omulenzi n'okutuuka okubanga afa era poliisi emuyiga alien skin batuuseeko wali ku kabira poliisi yatuuseeko kabira emakindi ku Fangoni Forest tebasanzeyo alien skin bagezaako kumunoonya mu buli kasonda mu buli kanyomero nga talabikako era bano bagamba nti bagenda kubanga bassa mukono era bano bagenda kwongerako kwabo abakugu mu kunoonyereza era nga bano bagenda kubanga bateekawo kati ba military bagenda okubanga bayiga alien skin era poliisi egamba nti ejja kuba emukwata essaawa yonna kubanga bali sure nti akyali mu Uganda tayamba kubanga afuluma newankubadde abadde w'amawulire agafuluma agabadde ga trending ngalaga nti Kimenke yandibanga yavudde mu Uganda era nga yayolekedde manga agali ku mulirwano ne Uganda era abasinga nga bagamba nti ono yayolekedde mu ggwanga erya Tanzania naye poliisi egamba nti nedda tetwagala kutobosaabuza poliisi egamba nti abatambuza amawulire gano just bageza kubanga babuzaabuza poliisi erekerawo kubanga ekolaki esaasanya basajja baayo mu Uganda okwetula Uganda yonna kw'ossa n'ebitundu bye basuubira nti nno mwali okusinziira ku poliisi bagamba nti alien skin mu Uganda akyalimu era ali mu Kampala omwo nti ali mu Kampala mu bitundu biri mu Kampala okuliraana okukabira emakindi ku Fangoni Forest bo balumiza bagamba nti ali awo ali around awo bwe wati awo era ne bagamba nti basajja baabwe bagenda kubanga bamufuna essaawa yonna n'ensonga nti bo bali sure 100% nti ne mu Kampala akyalimu era ali mu bitundu by'emakindi ye poliisi bw'egamba newankubadde nti badde batambuza amawulire poliisi yegamba nti ago just mawulire ga kiwaani bageza kubanga bakola ki baconfusinga poliisi n'okugibuzaabuza bakole ki bagendere ku ebyo ne poliisi yegamba nti bo balina lead eyaabwe bo nga bo gye basuubira nti ejja kubanga bakola ki ebayambako kubanga batuuka eri alien skin kuba poliisi engedde kubanga ekakasa negamba nti bannange tumanyiwa gyali naye nga tejjukira gye buvuddeko emabega alien skin twamulabako nga apafominga ku mukolo gwa Gino Museveni wali Kololo abantu sikani beebuuza nti yiji ate alien skin Kimenke gwe banoonya ate ali mu performinga ate ku mukolo gwa Gino Museveni kabasinga ne bibatabula kyovula abasinga bagamba nti poliisi yalibanga yemwe nati ne poliisi yewaka negamba nti bannange ekimenke si efe abakirina ekimenke naffe tukinoonya ne tetukirabako Uganda awe tuli Kimenke tebamanyiwa gye kyalaze ekimenke kyalazeewa kyazeeyo ku planet Earth abanyabasinga bagamba alien ziveeyo waggulu mu bwengula abasinga bagamba nti ekimenke kyalibanga kyazeeyo ku planet Earth naye poliisi egamba nti ejja kukifuna mu buli kanyumiro poliisi eyinza okuba alien skin yabaddewo ku mukolo gayimbira Gino Museveni ne batagala kumugomba mu bwala ku mikolo egyo takulyetinga commotion
naye asinga bagamba nti lwaki temwamugoomesa walivudde ku stage ne mumukaba ne mumuteekako obunnyogoga ne mumutwala. Kyalibadde kyangu nnyo kuba olwedi yabadde mumulabye nti waali. Naye kati mwamulinze n'amala okupafominga ku mikolo ate n'agenda. Asinga bagamba poliisi mutugambe ebintu nga bituufu. Kimenge kyaze ku planet Earth. Asinga bagamba poliisi muyinza okuba mulimu kubanga mutuzanyira ku mitwe. Nengonyango agamba nti banaye si kubalimba naffe tetumanyi wa Kimenge gye kyalaze. Olwese nga ndowooza olwamala kupafominga ku mikolo n'ayuza. Jjukira bano twabalabeko ko mu bbaasi badisadize oba embaale babadde embaale babadde luddawa mu bbaasi. Ne banne Ekimenge kyali kivuga bbaasi eno twabalabyeko sadize embaale. Ekimenge kiri luddawa kubanga kabira tekiriiyo. Okusinziira ku mawulire agatambula ku mitimbagano n'agava kabira, poliisi yatadde basajja baayo ku kabira era bangi security nnyamaanyi ku kabira. Era nti Ekimenge olubakomawo bwe kiti bakikabe bukabi paka mu bumotoka buno bubanga obuduukulu bagamba mbu akamotoka akalinganga akaduukulu bwe kali ku kabira. Era nti ne mubajja okumutwalira onaabeera okola ki okumukaba. Nanga we tuli bagita Fadi TV gimusubscribinge munyige kale. Ekimenge kikyabuze ne poliisi egamba nti bannange naffe tetumanyi wa Kimenge gye kiri. N'okadde abasinga basuubiza bagamba nti Kimenge kyandibanga kyafulumye Uganda. Poliisi egamba nedda, Ekimenge mwekiri ate kiri mu Makindi omwo, nti ali mu Makindi mwe yeekukumye alina gye yeekwese mu Makindi omwo mwali tannafuluma Kampala ng'abasinga bwe bagamba. Bagita Fadi TV ki binaggwerawo ali ni skini bamulumiza Gwabuteemu era gwe bagenda okubanga bamuggulako ng'akwatiddwa. Binaggwerawa Bagita Fadi TV gi mbaagala nnyo musubscribinge munyige kade. Mweraba.